Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakadde bange sebo Honorable Mathias Mpuuga n'abakulembeze abalala mwenna. Erinnya nze Nalubya Zahra Talida. Ndi kansala omukyala akiikirira ekitundu eky'ekimaanyi ku kikolwa ekibuga Masaka. Nsanyusa okuba nammwe akawungeezi ka leero. Naye nze okwawukanako n'abasoose okwogerako gye muli, nze mvuganyanga omubaka agenda okukiikirira ekifo kya Parliament mu Bukoto East. Nze mu kibuga navuddeyo naye nzira mu kyalo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Amanya gange nze Nansamba Sharifa wange ayanidde akazidaala. Omwami ono gwe mulaba yatandika obukulembeze nga mumulaba mu myaka gyange gye nnalina. Omwana wange gwe nnyina olubuto lwe wa siniya yakuleka yakubiri era gwe natandikirako okulondera. Bino munansonyi batiisaawo teri wanga bimutiitiizi ate teri wanga byakategeera gyanga oba mukyala era n'abaami abatuwasaamu bannange mwesuneko ate n'abakyala bafumbirwa ab'engabi ekyamazima mwesuneko. Allah yateekamu baraka abaami n'abakyala. Naye nga mbadde nsaba ow'ekitiibwa bete tugenda kutandika kwagala bwagazi kwankwagala dda nanti nze bwenjagala mba mumwagala tebandagira mumwagala. Naye tekubadde tusaba n'abasiraamu bawala tuli abakyala abaagala okubeera nga twekulaakulanya, ate tuli abakyala tetwewaggula, tuli abakyala bagenda mu kintu nga bakama bakoze eki bakkiriza. Ne tukusaba ow'ekitiibwa iffe mu mbeera yaffe ng'abakyala kati ngenda kwogerera enjuyi bbiri. Kati omukyala omusiraamu takkirizibwa kukozesa ssente zirimu liba naye nga tetwagala okwekulaakulanya. Naye tosobola kugenda togenda mukampa kwewolayo ekitiibwa Allah takikkiriza. Ate ffe nga tutambulira wansi wa kitiibwa ani ne wabeerayo bannaffe bano abatakontana na mbeera ekyo kitegeeza nabo we baliwa basobola okweyogerera baaliwo omulamu takola ki. Naye ow'ekitiibwa tusanga okusoomozebwa nsobola okuba nga njagala okutuukako. Abamu abakyala tebalina busobozi, abamu abakyala ayinza okwagala okukoota gundi amukoota amutuusa ewuwo tya ofiisi eziza naye tuzitya lwaki? Tuzitya olw'ensonga gwoyitamu akuuse ewa omukulu afaya ayagala ssente nze ompaayo kaki nkutuuseeyo naye ng'abantu balina ebibasoomooza. Kino si kyogera mu kukyamuukirira, njogera ekituufu. N'ekirala tukwaniriza mu kifo kino era nziramu okukwaniriza nga tusaba otuyambeko ekifo kyaffe eky'okukyama tunaaba bakazi otuyambeko ekyo. Akasembayo nina gurupu gyenkulembera wali we bayita kubalwa tuli ttiimu era mbadde nsaba ompeeyo ebigambo bibiri kati
ndi ku luzzi nnyina okwesemera nga tuli bameka ompe enamba y'essimu nange saagala mpoota kuntuusa gy'oli. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani abakyala bali mukyala Aisa Imirira ne banna abaliwo abakyala abo balina ekibiina kyabwe oli kyabadde ayogera ku bakyala abo bawangalira mu kitundu kino naye bawagizi bonyasa olw'okuba nti obudde butono munsaasire mbanjudde bwekyo budde butono omukulu alina gy'alaga bamwetaaga olw'ensonga eyo Asane ebigambo byagala okwogera obudde tulina butono naye Amini bw'amaliriza kale dakiika 2 zokka kakati ssebo nze nakwagala dda kakati wajja otusaba akalulu nga nina olubuto nenzaala omwana bamuyita Mpuga namala kusooka kukulonza ku kyalo kuno tewali atamanyi nti nze maama Mpuga. Omwana yakula dda omwana atuuka kati jjo tugenda ku mitingako eryego nga toliiyo ng'oli bweru baako kyoyiga buli kintu akimanyi bwekikola ki bwekitambula era gulupu yeno naye ng'omwana gyali era n'omwana yennyini ayagala kulaba kati wakuba nti omwana ali kusomera. Sebo honale otusanyusa nnyo okulaba amannya nze Bwogi Teddy Nabwogi kyamukisa mu byoyinza okuba nga tukyanzijukira naye ng'ogira ddala kusanya kyasooka nze promota wo mu kitundu muno paka kupiida eri naye ekimbuuzibwa kiri ekintu kimu onalewo sijja kwongerako naye gurupu yange eno gyolaba ndimu eno naye nnyonyoogere gamba ko atuyanjulira omutono nga tuli bavubuka naye naawe tulage ekijiiko twongereyo naye nga mu mazima mbagamba batuuze mwenna abali wano bwe tuba tulonda tuleke obukyayi obumu tubuggyemu bagamba gwolabyeko ye muki eri palamenti gye mulaba eringa ssomero omuntu ogenda okulonda nti jangu ku kazindalo naawe oyiseewo kyoyagala kiba kiki naye owaffe akoze eki agundiddeyo kyetuba twagala kiba kiregeza essaawa ya leero amanye omukutu waayita okukola ki okukitufunira nziramu kunoonyeza akalulu webale nnyo